The Newsroom, where untold story is revealed. Beyond the newsroom, kwali webalegena maaso okubeera nga otugoberera ate gy'osinzirira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okubeera nga otulaba. Amawulire si malungi agava mu disitulikiti y'e Kisoro. Breaking news, akalulu kakute wansi ne waggulu. Babano bakwatiddwa nga babba akalulu ate nga bakuumibwa security. Ekigudde mu bitundu by'Ekisoro waliwo polling station M we bakwatidde omwami ng'akuumibwa ab'ebyokwerinda ng'agenze mu maaso n'okubeera ng'ayagala okuteeka obululu mu box ng'amaze okubeera ng'atiikinga omukyala muna NRM Rose era nga ono ayagala ogenda mu maaso n'okubeera nga akwata mu kalulu. Inna ekijje abantu mu mbeera ne bagenda mu maaso n'okubeera nga bateekako kamera zaabwe ne beekalakaasa mu neekalakaasa yaabwe ey'eddembe nga bo we bakirabye ne bagamba nti tetujja genda mu maaso na kubeera nga tukkiriza bikolwa bwe biti genda mu maaso na kubeera nga bikolebwa mu ggwanga lyattu Uganda. Jjukira nti bali mu kubeera nga bakola by election oba okuddamu okulonda era ng'eyo Kyagulanyi gye yamaze almost ennaku 2 nga campaigningira munnakibiina kya National Unity Platform amanyikiddwa obulungi nga Sultan Salim. Olunaku olwaleero ke kalulu ke bagenda mu maaso n'okubeera nga bali ate mu kulonda mu bitundu by'eyo gwa mulungi agenda mu maaso n'okubeera nga ongoberera. Kansooke nkuwe ku video eno olabe ngeri ki gye bagenze mu maaso n'okubeera nga bakwatamu akalulu kano. Katate police ekuma ababba obululu. What are we after? Banange. Oh my God, you're supposed to keep law and order. No. Oh my God. Oh my God. You are Hebra. Really? So, you have decided to rob us at this broad day. Oh, what a pity. What a pity in our country. Oh my God. Let's see. You open them. Oh! Uganda. Police. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. No. Instead of protecting us, and you're not ashamed. No, your role is to keep law and order. What is this? What is this, Mr. Tuliahebwa? It's a pity. When we are going to church, oh my God. I'm going to bed. No. Let me first check my... Oh dear. Come and then bless him. Oh my God, what a pity. No. It has to be here. It has to be here. Oh my country, Uganda. What kind of nonsense is this? Instead of protecting, you're here rigging. Can you imagine? It has to be here. No. The car should be here. Or we knock. No, the car must be here. It is a, no. This is an exhibit. No. It has to be here. It has to be here. It's an exhibit. This guy is an exhibit. No, let it be here. It will be here. Because we don't know what... No, my dear. No. We don't know where you're taking it and how many you still have. How many you still have. We don't know. Let it stay.
n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu nkusaba vidiyo eno sooka ogimpeereka like bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro gugitambuza ate okutuuka ne ku muntu omulala ali eyo eyandyetazza okubeera nga agifuna mu ngeri yembwe guba nga gwe mulundi gwe ogusoosola aba vidiyo zaffe nkusaba sooka osubscribing ate bw'omala osubscribing onyige kadde ogjemu personalize oteekemu all ofune emboozi zonna ze tuteekayo ku mukotu guno. You're protecting, oh my dear, instead of keeping law and order, we are all citizens. You should be non-partisan. Who is the This is a pity. This is a pity. A military officer guarding rigged votes. I cry for this country, Uganda. Ebigambo ebyo obirabye nno bulungi gwe muganda wange embeera ya bunkenke mu bitundu by'ekisoro kakati ebigambo bino byayogeddwa before nga embeera eno tennaba kubeera nga ebaawo naye abatunuulizi b'ensonga nga bwegenda mu maaso okubeera nga etambula ye abadde yabitegedde dda nga yabyogereddewo dda nti okubba akalulu kugenda kubeera kungi. Jjukira nti President Museveni olunaku lwa osajja yabadde mu bitundu by'ekisoro ng'agenda maaso okubeera nga campaigningira bana NRM babiri nga naye kuliko Fraga Beyala omu ono nno nga naye yalemereddwa okulondako Fraga Beyala n'agamba abantu mba bakwasiza baabo mwe muba mumanya ani gwe munaakola ki gwe munaalonda. Wabula President Museveni wesinziridde n'akozesa statement egamba mukomyewo okwawulayawula madiini ne mawanga bwe kiba nga si ekyakalulu tujja kajjawo ate nga tukimanyi bulungi nti akalulu ekyo kaweebwa ssemateeka okubeera nga kagenda mu maaso n'okubeera nga kakubibwa ssemateeka ow'eggwanga oba kye tuyinza okubeera nga tuyita constitution. Kansooke nkuwa ebigambo bino nabyogere mu maaso n'okubeera nga obiwulira bulungi ate nkuwe ebya Mathias Mpuuga Nsamba. Ebibuuzo bino byombuuza era bigenda faanagana n'abantu b'ekisolo kye bagenda okuyitamu with a lot of intimidation. Abantu b'ekisolo bakedde ku layini kugenda kulonda naye ogenda kulaba kati abamawulire bamwe batandika okutwala reports nti abana mumanyi nti polling station egindi egaddewo so njagala kugamba nti olunaku lwa jjo olwokwosa jjo campaign lwezagaddewo waliwo ekintu ekyabaddewo ekimenya amateeka ekyabaddewo nti bakandidate abeetaba mu kamyufu ka NRM ababiri omukyala Rose Kabagin Fraga Beyala ne Grace Ngabira na omubaka bombi bagenze ewa bamuyita batya Filimon Mateka nedda bonna bagenze wa president w'ekibiina kyabwe nga balemu okukkaanya ku byava mu kulonda okwasooka okw'ekibiina naye ne president w'ekibiina kyabwe chairman waabwe teyasobodde kubataggulula n'abaga nti mwembi mujje nze mbalaga abantu basalewo n'aga nti bannange ono Fraga Beyala naye noono waffe naye n'atakomaawo n'akolayo ekirala ekyamenya amateeka bwe yagambye nti bwe muvugira ebyobufuzi ku madiini ne ku mawanga kana akalulu tugenda kukajjawo kyo si kituufu. Akalulu kateekebwawo ssemateeka akalulu kateekebwateekebwa electoral commission erina n'obudde mweyina okukateekerawo ti mu budde bwe buti akalulu we kali mu budde bwe buti akalulu. But you've not answered the question. Why don't these numbers reflect mu ballot especially ku side yammwe ngabo ati badde mayina ebyamawulire obigobere bwe mwayisa wano Coffee Bill we baali bagiyisa wano mwazanyayo ekifaananyi kyonna ekiraga ku byabadde mu parliament ya Coffee Bill naye tokimanyi nti mu rules of procedure za parliament mwogerwako nga abantu abokuna abalina okubeerawo nga amateeka gayita kubanga parliament erina kutuula mu lujjudde bwebaga nti parliament egenda kutuula mu lujjudde tebategeeza nti parliament egenda kutuulira ku State Square kati we baba babagoba mmwe ab'amawulire nga mwe bulijjo mwe mulaga abantu kye bayitamu kati kiki ekigenda mu maaso ekisolo weewaawo bwe bityo bwe biri era bwe bigenda mu maaso n'okubeera nga bitambula. Kaakati nno musajja mukulu ono Mathias Mpuuga Nsamba jjukira nti ali mu ggwanga ly'abannaffe Abamerica egyabadde amaze akabanga ng'oba oli awutagendayo ewava n'ebigambo ebibungeesebwa okubeera nti bamubaninga nti talina genda mu ggwanga eryo era nga kigambibwa mbu yagenze okubeera nga atunuuliramu engeri akalulu kye kagenda kugenda mu maaso n'okubeera nga katambulamu. So Mathias Mpuuga Nsamba wasinziridde n'agamba mbu ekibiina kya National Unity Platform kimaze emyezi 12 miramba egisembye oba emyezi 12 emabega nga Mpuuga y'emboozi ku kyo n'okubeera nga bakyogera n'agamba n'ekyo kiraga nti ekibiina n'obukulembeze obukiriko nti bwa kiseera buseera era tekirina buwangaazi bwe kirina nga ekibiina. Kankuwa ebigambo bya Mpuuga Nsamba Mathias nabyo obiwulirize. The NUP over the last, I think,
12 months, or probably 24 months, has been invested in disparaging and scattering what I can say a constituent college that formed it and made it what it is. Probably when you meet them, you ask Where do you them, think that is stemming from? I think it is both short-termism and naivety. Yeah. Okay. Yeah. When people think short-term. A cross-section thinks that you're sour graping because you were taken off a position that you were, and yet, well, it's the same people you also seem to think of as being short-termism. They're the same people who supported you into the leader of opposition. I don't think, first of all, people have a right to assess me the way they do. I respect their assessment. Unfortunately, I don't know how many people invest time to understand what goes on with organizations and ask the right questions and demand for supply of appropriate answers. I never sour grape, but at the same time, I can never accept to be used by anybody as a platform. Secondly, becoming leader of opposition was not a grant that you see I am being, it's a favor. Would anybody Was it say, obvious? Would anybody say I did not merit? But there were other members of the party. One would have said... Exactly, that's the point. That when you choose me to be the leader of the opposition, it's not out of magnanimity. It's because I exhibited all competence and acted competently. So, that top... bwe bityo bwe biri mbagaliza bye munjagaliza tusinkana ate mu mboozi zaffe endala eziddako kuba zo nnyingi abankuumira atakuumira mpeera nze Deni mbagaliza ebyo bye munjagaliza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.